This is Rock Patilla in the day, Kwanirizaako mulungi omwagalwa mpuliriza yonna gyosinzira okuba nga ate ogyekumideko gye bali gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero amawulire gaffe olunaku olwaleero tugatandikidde wano ate nga gannaku omerere anti munange ab'e Masaka ne Lwengo bongedde okulajana wamu n'okukaaba olw'abantu abagenda mu maaso okuba nga ate babatugumbula n'ebijambiya so nga ate n'abo basobodde okuba nga basimatuka bavaayo na bisago ate nga n'ez'okwejjanjaba zibeekubiyampi abatemu bano basooka kuleka buwandiike ku maka g'abantu abamu nga bawandiseeko ebigambo ebitiisatiisa ekiviiriddeko abangi okubanga babulira enju zaabwe so nga ate tebakomaawo basuula n'ebibaluwa biri byennyini bye bakuntumye nga kuliko obubaka obukangatiisa era nga kino kyasuuliddwa nga bagamba nti beetaaga emitwe 20 oba bajagaza kinze naawe ate ne bategeeza nti bo baagala musaayi balina okuba nga bayiwa omusaayi kino nno kyongedde okuba nga kinnyika eggwanga lyattu Uganda mu nnyiike ey'ekitalo ddala yasa wabula nga ate y'omukyala amanyiddwa nga Dr. Stella Nyanzi yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'agenda maaso okubisa ebipande biwerako ddala ng'alaga nti abantu b'e Masaka munange beetaaga eddembe lyabwe obulamu bwabwe bumatalinga no matter what balina okuba nga balekera okuba nga battibwa ensonga eno poliisi egenze mu maaso okuba nga ate egitunulamu nga we yategeezezza nti yakugitunulamu era nga wenjogera omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Fred Enanga yavuddeyo n'obubaka ye nga ye bwagamba nti embeera bwetyo bwetambula wabula nga mu bubaka bwe ayogedde byayogedde naye nga bannayuganda abasinga obungi bino byonna babikubye kimooni nga bagamba nti tebabikiririzaamu mu kutemula abantu kati abawerera ddala n'omusanvu mu bitundu eby'Erwengo abakakwatibwa mu disitulikiti ez'Erwengo mulimu Kibirango John Bosco gwe bamanyi nga Boy, mulimu Ssewakambo Muhammad, Namata Justin, Kabayo Henry, Kaganda Moses, Sebunya Issa Mutabazi Batesita, Ngabirano Sebastiano ne Kayebura Julu. So bano be bakasunsulwamu era mu kuba kubakajojojo w'ebibuuzo ne batulaga engeri gye bazze nga beenyigira mu bikola bino eby'ettemu. Babasunsudde mu basibe 68 bwe tubadde twakakwata mu kaweefube ow'okugezaako okulwanyisa ebikolwa eby'ettemu ebikitta abantu ebikolwa eby'ettemu ebigenda mu maaso mu disitulikiti zino ebbiri. Mu mbeera eno omukulu Fred Enanga yekasi yawakanyiziddwa wabula nga ate mu kiseera kyekimu ne gavumenti ya Uganda yavudde n'ebeera nga etegeeza nti yakuwaayo famire zaabo abafiiriddwako abantu baabwe mu disitulikiti zino obukadde 10 era nga bannayuganda balabiddwako nga embeera eno bagiwakanya nti buli yafiiriddwa bagenda muwa obukadde 10. Fenno situgaana kuwa muntu mataaba nga akoze eki ng'afiiriddwa naye tewali muwendo gujja tewali ssente zijja mu muwendo gwa bulamu bwa muntu. Abaana bano baviiriddwako mukadde waabwe, omukyalo ono aviiriddwako omwami we. Obulamu tusobola buyimirizaawo kubanga omuwaddeyo obukadde 10. Njala kuggumiza ekyogeddwa babaka bannange tubanja bukuumi tubusaba ne tububanja kubanga gavumenti bw'eba ebanja omusolo naye ebanja mu banja tesaba musabe enkola y'ebyokwerinda bwe batematiza tujja naffe kulangirira ekiddako abantu baffe basobole okubeera abalamu. Sigenda kukomawo wano era kubakubagiza mulundi gwakubiri nga waliyo omuntu yeeyita alina obuyinza bwa gavumenti oyo yalina okusasulira ekyo ekinaakiremeredde okukuuma abantu baffe. Ebyo byonna nga biriwe bityo yo gavumenti yavuddeyo n'egenda mu maaso kubanga atetegeeza abantu nti ekitta abantu ekigenda mu maaso mu disitulikiti ez'Erwengo Masaka bannabyabufuzi bagenda mu maaso kubanga ate bakola ki bakola ebyo naye nga abavuganya gavumenti of course babadde ategeeza ekyo nno kiviiriddeko omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo obwatyo naye n'agenda mu maaso kubanga ate ayanukula naye nga asoose kututegeeza nti byonna ebigenda mu maaso e Masaka kabonero akalaga nti gavumenti eri mu buyinza eya NRM ekoze ki eremereddwa byekola okwo n'agaseko kubanga ate ategeeza nti essaawa yonna twandibanga omutemu tukola ki tumuzuula oba tumutegeera oluvannyuma lwa gavumenti okukola statement egamba nti ebikolebwa bannabyabufuzi abavuganya gavumenti be bakola ki be babikola kakati naye n'awandiika ng'agamba nti okusinziira ku mbeera nga bweri tujjukira bulungi nnyo ebintu ebyaliwo mu Acholi region Lango Kasese ne Buganda emabegakaawo yes abantu battibwa mu ngeri efaanako bweti naye agamba naye nti zino region zonna singa oba ozitunulidde ze regions ezitalonda NRM okono n'agattako kubanga atujjukiza ebyaliwo
mu bitundu by'Entebbe mwaka gwa 2017 abakyala we battibwa ennyo Greater Masaka region mwaka gwa 2018 abantu we battibwa okwokibwa kw'amasomero wamu n'obutale byonna nga biri mu bitundu ebya Buganda n'ategeeza nti ebintu ebyo singa byetegereza bulungi biraga nti bikolebwa mu regions omukulu watakola ki watalondebwa kakati nagenda maaso kubanga ate atujjukiza incident yaliwo emabegako eyo eruwero n'atugamba nti aba NRA giyite National Resistance Army bagendanga maaso kubanga ate bakwata ekibiina ekyali kibavuganya ba government yali ebavuganya eya UPC ne babajjangako uniforms zaabwe ez'amagye bo ne bazambala nga gwe omusanga nga ajambadde olowooza wa UPC kumbe wa NRA n'ategeeza nti bamalanga okuzambala ne bagenda maaso kubanga ate batulugunya abantu batta abantu wabula nga ate abantu baafanga nga bamanyi nti aba UPC bakola ki be babatta kakati ne basiga ekifaananyi kiri nti NRA ennungi aba UPC be baki be babi n'ategeeza nti kati akakodyo kano kennyini ke akakodyo akagenda mu maaso bw'abanga agamba nti eri abali mu kutta yeffe omanya bumanya kakati ali mu kutta yani wabula nga concludinze wansi awo ng'agamba nti yagenda mu maaso okubanga omukulu oyo singa ojjukira bulungi ng'akola statement egamba nti singa munaagaana okutereera nja kubanga nzirayo ku nkola yange eri eya NRA yeri gye nkunnyonnyodde wali eyawa eyeruweero ey'okukyusa uniform ne bagenda maaso kubanga batugumbula abantu ne bakola ki ne basiga ekifaananyi ekirala wabula nga ate ataddemu n'obubaka obugamba nti ovanga ku gavumenti ekwata ebyokulwanyisa n'ebiteeka mu hotera ate nejja neekwata mmwe bennyini nebawaayiriza nti mmwe mwabitaddemu bulimba bwerere bwe batambuliza ku ki ku bantu naye ng'essaawa yonna tujja kubanga ate tuteekawo enkyukakyuka ebyo byebimu ku bigambo by'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Musonga ate ye omukulu Yoweri Kaguta Museveni ye yavuddeyo nabiranga abategeeza nti Uganda ejja kusigala nga ya mirembe waliwo akabinja k'abantu akagenda mu maaso okubanga kabala ebifo awe bitakwatagana nga balowooza nti bajja kubanga batataganya Uganda nga bayita online oba nga bayita ku social media okitegeera n'agamba naye okukona kwonna kwerimba kubanga teri lyanyi lyali liwangudde amagye gaffe politically military teri bali batuwangudde NRM tekola kitewangulwa byebye bibadde ebigambo bye naye nga mu byonna nze kinyizo bagamba twogera okubanga ate munange tusabira abantu baffe kubanga tomanya ekiri e Masaka kyandisenkate ne kidda ewalala era nga wenjogeera mu bitundu ebyekabaala omukulu ono gw'okubako amaaso abadde atemera mu gy'obukulu 5 yagambibwa okuba nti mutuuze w'e Rwanda naye nga yagajambuddwa bubi nnyo nnyini ddala yes bawitness bo bavuddeyo ne bategeeza nti baawulidde emiranga nga gikubwa naye nga tebasobola kuvaayo kutaasa olw'ensonga nti obudde bwabadde bw'amatumbi wabula gye bukeeredde bagenza okwesanga nga mufu gwe bakubako amaaso nga yattiddwa mu ntiisa ey'ekitalo ddala songa ate okuddako eno mukata amawulire agafulumye nga nago gannakuumerere oluvannyuma lw'abantu abawererako ddala 8 okufiira mu kabenje yes bana ababadde bana Kenya 2 bana Uganda songa ate 2 babadde bane Nepal obula nga ate okusinziira ku mawulire agagenda maaso okutambula agafulumiziddwa kampuni eno kigambibwa nti abantu bano babadde batamiivu weewaawo ababitegeera obulungi bakiwakanyiza ne bagamba nti mwagala kubanga mu defendinga linnya lya kampuni abantu abo tebabadde batamiivu wabula bafunye bufunyi kabenje era nga babadde mu motoka ya kampuni songa ate okudda esaidi eno abantu abawerako ddala 9 Abannayuganda be bakwatiddwa mu ggwanga erya Kenya yes ngera bano omusango gubakwasiza si mulala gwa kukukusa abantu wabula nga ate gavumenti ya Kenya ne ya Uganda zoogerezeganyiza ng'abantu bano bakubanga babonerezebwa era ng'ebibonerezo bakugenda mu maaso okubisaavingira mu ggwanga lyabwe Uganda embeera yo bwetyo bwekyafaananyeko esaidi eyo bitalo byerere abantu bongera kufa ebintu byongera kubanga byononeka naye nga byonna nze nyongera okubategeeza twongera okubanga twekwasa omutonzi okudda ku mukulu amanyiddwa nga Dr. Ruhakana Rugunda agenze maaso kubanga ate naye avaayo n'apostinga awo ku Twitter n'atweetinga ng'agamba nti yalabye olugambo nga lugenda mu maaso kubanga ate lutambula ku social media nga lugamba mbu yesimbewo ku ntebe ey'obwa president mu mwaka gwa 2016 bw'atyo n'amaliriza ng'agamba nti naye nga ye omuntu si mweteefuteefu era talina pulaani ezo wadde n'ebigendererwa so nga ate bannayuganda balabiddwako nga bagenda mu maaso okumusekerera ku nsonga eno ye omukulu amanyiddwa nga Honorable James Mubiru Kyaddaaki olunaku olwalero ayimbuddwa yes era nga essaawa eno avuddeyo mu kkomera omukulu ono yakwatibwa era nga abadde awezezza emyezi egiwerako ddala mu barracks mu kkomera ery'abamagye eye Makindye gy'abadde akuumirwa ate ng'okudda ku mukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba naye akedde ku makya kubanga ate munange yeekalakasaawo n'abantu be abeeyita abavandimwe nga bagamba nti bakooye okubanga basosolwa mu ggwanga lyettu Uganda jjukira nti yagunjawo tribe eno ng'agamba nti ekika ky'abantu bano be bantu abo
abo oba Abanyarwanda abo abazaalibwa mu ggwanga lyattu Uganda ng'era bamanyi nti obutuuze bwabwe buli mu ggwanga lyattu Uganda era nga ebikwatagana ne Rwanda tebabimanyiko. Kakati naye mwetefutefu okubanga alwanira eddembe lyabwe. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Segirinya olunaku olwaleero agenze mu maaso okubanga yeeyunga kwabo abamu abalimi mu ggwanga erya Netherlands abamaanyi ddala era ng'ekigendererwa kye kibadde kyakuba nti afunirayo ku Bannayuganda emirimu mu farms babeere nga munange beekolera basobole okubanga ate babeera bulungi. Okudda ku mukyalo ono yamanyiddwa nga Nassolo Yes era nga yagenda maaso okwesimbawo Mukaluka 2021 ng'avuganya n'omukulu amanyiddwa nga Aloysius Mukasa Yes ku MP wa Ruaga South wabula nga ate omukulu ono yagenda maaso okubanga ate alangirirwa ku kaadi eya NUP ng'omuwanguzi wabula omukyalo ono agamba nti omukulu ono ekitookera ddala yagulirira abalonzi kyakubiri ku kyo empapula ze z'obuyigirize teziwera bw'atyo nabera nga amukuba mu mbuga z'amateeka. Yes ayagala ensonga zibeere nga zitunulwamu wabula nga ate omusango gwe olunaku olwaleero bagongeddeyo ne babategeeza nti bagende mu maaso okubanga basolooza obujulizi obuwererako ddala ku nsonga zaabwe ate omulundi omulala babeere nga bagutyemula. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajini amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakaago gayuuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 07535755754 07535755754 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Amawulire gaffe gena kubanga ate nga wunzika ne Ssenkulu akwatiddwa mu bitendu by'Endeba nga kiteeberezebwa okuba nti ye yatugumbudde mukyala we wabula nga ate ono agambibwa okuba nti aliko akatwewungo oba ekikyamu ku mutwe. Ngenda kubanga mberekereza nsabe Mungu atakumira mpeera abankumire ate nammwe abalwadde abasuuse so nga nammwe abaviiriddwako abammwe ayongera okubanga abagumya. Mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba. Kubanga batugamba mmwe abantu abakola ebikolobero muyina ennamba ndi baati omu bantu beratonda abasusi ekyokutulugunya ekyokuyitibwako bano bafunemu ekyokusingiza omuntu nga taziza musango ogumuddiza otya poliisi yo tekolaganenga n'abantu otume embwayo ejje kuyambe mbukutte mu lyetukoze nga naawe omuntu bw'obeera nga weenoonyerezaako osobola onnoonya mukiiwe enkoze ensobi sente zange nzimanyi zimpiirire busa nengulemba poliisi yo lwaki tekozesa mazima negamba kale tukoleze bambega abali intelligence mu katundu ako esobole okubega naye mumusiŋŋaana agamba ettemu werinajja nze nandibadde nnyamba abasirikale sendababa nange ndabye omusango nga gutuusewa naye ate ensula eri manyi bulijjo nsulawo we bateeka ebifaliso bandijjawo ne bantwala eri manju naye wendaba ekizibu nga tiri eri manju ate eno maaso basikimanyi tindi eno teeri baŋŋamba wafuddewo ekikolobero nga waliwo ne benalese nga banaaba. Omuntu yandiyagadde okumanya namba 19 lwaki wasalawo wetuume namba 19? Nambi nze omu ku bantu abaliko ekintu kyonna ky'oba onsiŋŋaanye ng'okirowoozaako nga ggwe naye bw'osobola okinsiŋŋaana ate osobola okintegeeza nga ggwe nensobola okumanya ono ekyo kyoyinza okwetaagisa mu katono ennyo akatono bwekati kisobola okumanyisa ensi mbugwe si ggwe wekka amanyikidde wabula waliyo akusinga okumanya n'okutegeeza.